Yes, hello everybody. My name is Brian wako mugamba mutya kansoye muli mulungi. Ebya Diana mwabitegedde once nikie muli ebinyo. Eddogo liri e Kampala wano lirabe edduka. Diana Nabatanzi, of course we all know she's one of the best and most beautiful, talented female TV stars we have in our country, Uganda. Onako olweggulo muna information ngetutuukako. Tumwana tutakyasobola kukola ki kwogera interview evacuation because what we Diana Nabatanzi and time and all the time she has spent on TV ebintu byesibiri kiriya oba okay oluvanyuma kwantine eddoboozi eryazibye bwe mali mukwewunya okubiyadala kuba kungwe Mengo bali mukwebuuza ddala ki ekyaviiriddeko eddoboozi ya Diana Nabatanzi okukola ki okuziba. Diana Nabatanzi akoze ku TV okumala ebbanga lyonna. Diana Nabatanzi omu ku abo abawala abalungi betuna mu TV e Uganda kati eddoboozi chai era takyasobola kukola show yonna, takyasobola kwogera oba kuweza ku TV kuba eddoboozi lye lyazibye. Diana Nabatanzi kigambibwa okuba mbu waliwo abakyala abadde bamulondola enkya n'eggulo nga bawoozamu ate simanyi biki ali ku musajja waabwe mukulu oli Masaka. So mbeefaananako bwetyo ebintu si birungi banaye. This is an advice to everybody. If you're a star mujjuka ebyatuuka ku kapakaati bamuteekako poliisi nga bamubanja nga bamunoonya okufaako obufi ensonga z'abasajja. If you're a star about to be avoiding it, I don't know, but it's good always to avoid omusajja w'omuntu okusobola okulivinga on and long and long and long. Otherwise abantu bangi bagenda kufuna obuzibu mu mbeera efaananako bwetyo. So tuyongera okusabira Diana Nabatanzi kubanga munnange ebibye si birungi, eddoboozi lye chai tasaasobola kwogera nga nze bwe njogera saawa eno okujjako nga yeetambulidde oba ng'agenza ate naye kola ddogo ddala oba ng'agenzeko ne bamusalira mu bamasheyi oba ng'alokose bintu bwe bityo. But basically she's not tali mu nnomo ye kati alina kumanyira kino kye tuyita new normal currently. So so good in one way or the other okulaba nti ate omuntu omuyisa mu mbeera efaananako ng'etyo ng'ate muntu munno so yakikoze yenna. Ebikola bwe bityo tubivumirira. It's not good. Mutule mutesa. Then never celebrities and stars. This is a piece of advice to everybody. Munai how to know okuvaawo identify somebody else who woyagala, otherwise bakabandi bajja kuba babaleetera buki obuzibu. My name is Brian Wako. Just keep watching, liking, subscribing and commenting on all my videos I upload on my YouTube channel and everywhere I find any of my videos. So kusabirani Diana Nabatanzi. It's like this is the third day ngomwa Diana Nabatanzi gukyazibye. Diana tasobola kwogera. Diana nkoze okulya kwasobola. Naye ebikolagana n'okwogera. Eddoboozi ayogera nga kikere. Sayina ayogera nga kikere. So byebyo. Nagamba saabagamba. Towali bakabandi, tewali basajja b'abaandi. Abetulaba betuweereza abo ssebe enkya n'eggulo nabo si basanyufu. Balina ebibanyiga ebibaluma kati wakusanga ate ggwe oli ku bbaawe. Allahu akbar. Nga naye bbaawe gwalabamu ekitangaala, gwalabamu future. Omusajja wuli alina ssente ze empya n'enkadde omu ku basajja abasinga obugagga e Masaka. Niba babadde n'omukyala w'omu nga tebali happy mu bufumbo. Kati gwe ne wujja otya nga gwe simanyi Diana waabwe. Allahu akbar. Ayinza okubejjadu nayo n'okijjamu enjawulo. But all in all, it's not good. Nkiddamu ebikola bwe bityo tubivumirira. Wish them the best. Besotinge, if it is to say sorry, Diana say sorry. If it is to, you know, so basically, checho Diana byesi birungi naye tuyonge omusabira embeera gy'alimu na buli kimu ekigenda mu maaso mu bulamu bwe kiterere tudde back to normal. Bino tukiyita new normal kuba kati munaye bwe tukikola nti so the best for Diana Nabatanzi.